oyagala okumanya ebiriwo ebyaliwo oba ebigenda okubaawo. Program tambula n'okumanya eggose, tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Amanya Birabwa Topista nga nzaalibwa omwami John Ssebunya awamu n'omukyala Asiimwe Justin. Ndi mukyala ow'emisaayi ebiri, nina omusaayi Omuganda nga taata wange Muganda ate maama mukyala Mutoolo. Nazaalibwa ennaku z'omwezi nga 27, omwezi gwali gwa 7 mu ddwaliro eddene eri Mubende erimanyiddwa nga Referral Hospital. Essaawa mami wange ngamba zaali ssaawa 9 obudde nga bukya. Ssaawa 9 bw'atyo Bbiira n'aba ng'ajja mu bulamu bw'ensi eno. Taata wange yanfaako, so ebiseera byange ebisinga nkuze ne maama, era taata mumanyiiko bitonotono naye ate era sijjula kubanga Mukama Katonda bw'atyo bwe yasalawo. Taata bw'afa nga bw'omanyi ebintu bingi byakyuka, era abantu abasinga wano we bagabanira abaana. Omuzadde omu bw'avaawo ab'enganda batandika okweyama, ne batandika okugamba oyo bamumpe mutwale, oyo bamumpe mutwale. So naffe kyali bwe kityo, abeeyama abaatugabana batandika okugamba tubatwale tubatwale. Kati nze awo mu kutwalibwa bwentyo natwalibwa jjajja wange. Ebiseera ebyo dadi bwe yafiira nali mu siniya esooka. Jjajja bw'antwala ne mbeerayo n'ensomerayo bulungi nnyo, naye jjajja teyampisa bubi, kale yampisa bulungi nnyo era nandera ng'omwana. Obulamu ne butambula ne bannaffe abalala abaali banzirako ne bakulu bange nabo ne batwalibwa abantu abalala. Naye kyenzijukira ku jjajja ono eyandera, mwana wattu yafaayo nnyo n'aba nga afuba okulaba nti nziga emirimu egy'enjawulo. Yaddenga ewaka, waaliwo eyali atuyambako ng'okimanyi nti nze nasoma siniya 1, siniya 2, siniya 3, nga ntuuka ewaka nga nsanga yunifoomu baginjolezza, nga nsanga akamere kayidde, wamagga obulamu bwali bugoomu. Naye ate jjajja ono yalaba nga obulamu buno bujja tutawaanya. Jjajja kye yakola n'agamba kati buli holide abaana bano nja kubajjangawo batwale mu kyalo. Jjajja yalina ekibanja kinene nnyo, nga ekibanja kino baalimako olusuku nga lunene nnyo nnyo. Kati olusuku olwo buli bwe twawummulanga jjajja mukyala yatutwalanga. Jjajja mwami ono teyali nnyo muntu wakkakaalukana kubanga yakolanga mu Post Bank. Kati ate ye jjajja mukyala ebintu bye byali nnyo byakukola n'amaanyi. Kati bw'obadde okimanyi nti nze okuyiga nti lumonde bamutema mu kikata, nali mu siniya ya 3 wata. Tutuuka jjajja nga tugendeko sayidi eno waliyo abakola, twasangayo abakyala. Abakyala baali 3 nga batema ettaka nga balikuŋŋaanya wamu. Kati kwe kubuuza jjajja ate kati bano bakola ki? N'atugamba nti emmere gye muli oyo lumonde ava muno. N'atugamba osooka n'okuŋŋaanya ettaka kyekikata, then n'oteekamu amalagala. Amalagala ago ge gavaako lumonde. Kati yadde yatufaako nga tuli bato. Naye nnyina kye mujjukirako, yali musajja alina okwagala abaana be. Yatukuza kyejo, teyateranga kuba naye nga bw'aba akubye akuba lw'amaanyi. Nze nzijukira nti dadi yankubako omulundi gwali gumu era nali mu P7. Omukwano guno ogwaliwo dadi yakambuwalanga naye ate nga amala nazza ng'omwana. Kaseera akasooka ke nzijukira ku dadi wange, nga mami bw'aba amaze okutunaaza wano akawungeezi ng'akuleetera dadi ng'akulera. Kati ogenda okwebaka weebaka oli mu kifuba kya dadi, naye ate ogenda okuzuukuka ng'oli mu kitanda. Kati eyo ne byonna ebiba nga bitutabula. Dadi yakuleranga, mami bw'amala wali okunaaza n'akuwa dadi n'atujjukira ffe baatuzzangako mangu. Mami atugamba wagendanga okweza emyaka 2 nga munno ate akuddako naye akoze eki, azaaliddwa. Ekintu kyaki mujjukirako nti dadi yatukugiranga nnyo okutambula nga tetukyala. Ewaka tewaabangawo kukyala, nga tubeera waka. Ne mami yennyini nze samulabako ng'akyala oba nga bamukyalidde. Ffe twabeeranga waka, dadi ng'akuumira waka, bw'ova ewaka mpozi ng'ogenda ku kyaki, oba togenze ku kyaki ng'ogenze ku ssomero. Tetwagulanga bintu mu dduuka oba ku katale, yatukuumiranga waka. Era ng'emikwano egyo dadi gimuyombya nnyo, ng'agamba ogwo omukwano kikaaki, ye mukwano gwo wa wakati. Yatukuumiranga mu bulamu obw'okubeera awe waka. Era ne mami bayizawe kyenzijukira nga dadi afudde kyamutulugunyaamu okusobola
okugatta obulamu n'abantu b'oku kyalo kubanga yabeeranga waka nga takyala tebamukyalira kati ate dadi bw'avaawo twatandika okwagala okukola ki okwegatta ku bantu abalala kati Topista ndi mukyala asomyeko era nga nsomedde mu masomero ag'enjawulo pulayimale yange nagisomera mu ssomero lya gavumenti naye lyali lya kikatoliki nnyo eddiini yali wali naye kye mbeebazaako essomero eryo lyatuyambako okutendeka obulungi era kye kimu ku ebyo ebyannyambako okukula nga ndi mukyala mukkakkamu kubanga nzijukira ku ssomero awo tewaggwangawo mmisa bafaaza nga bajja ne baba nga batutwala mu kusaba ne batubuulira ebintu bingi omukyala omukatoliki yeeyisa atya lwaki olina kweyisa bw'oti biki by'olina okukola ne by'otalina okukola bayiza we bye nabinyigira mu pulayimale kubanga essomero eryo lyali ly'abakatoliki bannaddiini baaliwo bangi nnyo era bayiza we nze katono mbeere namusisa kubanga engeri gye baatujjangamu nabeegombanga engeri gye baveeyiringa tume era nagamba mami wange naye nze njagala kubeera musista mami nga ŋŋamba lwaki ne mugamba abasista bannyumira balina empisa baagala abantu kati olw'embeera gye twabeerangamu abasista bajjanga ku ssomero nga bangi kale nga bakwagazisa okubeera bo kye bali kyalibadde kirungi buli mwana n'aba ng'asomera mu ssomero ery'eddiini ye bwe nva mu pulayimale private school eno yo teyaliiko mb'oba ddiini eno bweti twali kintabuli wasangangamu abasiraamu n'osangangamu abakatoliki n'osangangamu abakristaayo n'osangamu abalokole naye olw'okuba nti nava emabega n'omusingi guli kati nze tekyammenya nnyo mwana wattu natandikirawo okweyisa obulungi ne bannange ku nsonga y'eddiini nsonga y'okweyisa obulungi byatwanguyira bwe maliriza okusoma dipulooma yange nafuna we nakola naye ate nafunayo okusoomoozebwa okw'enjawulo okutaali kwangu naweebwa omulimo jjukira nali naakafuluma ne bampa omulimo era bye nasoma byennyini mwe nafuna omulimo grade y'emu nenkola bampa talkshow awamu n'okukola mu traffic nga nkola nga traffic officer traffic mma ntegeeza okuteekayo obulango n'okubugyayo ku mpewo naye nga nkola naye ate emirimu gino girimu okusoomoozebwa okw'enjawulo era nafunayo okusoomoozebwa omwali okuweebwa akasente akatono ndowooza kyali ku level yange gye nali nnyina nali wa dipulooma n'ebirala ng'omwana omuwala by'asanga naye era tekyammalaamu maanyi ne ŋŋamba nnina okuddayo ne nsoma okusobola okutuukagana n'omutindo bwe ntyo navaayo ne nsalawo okutandika okusoma diguli yange najoyininga yunivasite mu mwaka gwa 2024 era yunivasite gye nagendako Muteesa Dakati Royal University koosi gye nkola koosi eya mass communication abasinga bagitya abalala bagamba nzibu mu buzibu buno boogera bagamba emirimu tegirabika bagamba nzibu okugisoma omwana okusoma mass communication n'amumalako diguli si byangu kubanga ekisooka eri expensive mass communication oba weetaaga okuba ne kamera eyiyo olina okuba ng'olina computer oba laptop eyiyo olina okuba ng'oli mumalirivu mulimu okwewaayo temuli byaggayaala olina okuba ng'oyagala kyokola era wano w'osangira abaana abamu nga bwe baba bamusindika busindisi muzadde yamusindiikiriza genda osome bituuka wakati ne bikaluba kubanga asomera muzadde tasoma ye nti ekintu akikola ki akyagala so koosi eno yeetaaga okuba nga ekintu okyagala oli mumalirivu ate bakikkase bukasi ate bwe ŋŋambye nti ya bbeeyi so olina okuba nga buli kimu okikola n'omutima gumu so koosi eno erimu koosi nnyingi nnyo ate ezeetaaga okuba nga omutwe gukola nnyo ezeetaaga okuba nga teweesaasira kubanga mulimu okugenda mu field mulimu okukwata kamera mulimu okulikoodinga mulimu okukola editing mulimu okukola ebintu by'olaba research nga olina okukola ekintu ng'olaba kivaayo bulungi nnyo so koosi eno nze najagala nga nze ng'omuntu tebaagintakaamu natuula ne ŋŋamba njagala olw'ensonga zange ezitali zimu so kati era nga ŋŋamba nti abaana abali eyo bw'oba ng'olonda koosi gironde ng'ogyagala baleme gikusiimira kubanga mu maaso ebituuka ne bikola ki ne bizibuwala so bw'oba okoze koosi ng'ogyagala kikufuukira kyangu mulimu okgenda mu internship eno mulimu challenges nnyingi kubanga esooka yakusasulira,
oluusi n'otuukayo nga n'ekikutte tokifunye ng'abantu tebalina budde bwo oli nagamba nti genda wano kola kino obudde nga tebuliiwo naye bw'ogenda mu intaani n'oba nga totaddeyo mutima era nakyo kituuka ekiseera ekiba nga tolina kyofunyeeyo naye olwa Katonda n'okwagala n'okusaba kutuyitamu ebintu bituuka ekiseera n'oba nga koosi ogikoze bulungi era nga nze naatera ogimalako ne mu mwaka gwange ogusembayo. Ekitiibwa kikugwana luno oluyimba lukusuula